Kale program Omuntu w'abantu n'olwaleero nsanyuse nnyo okulaba era njagala nkwebaze nnyo okuba nti okkalidde tunyumyemu. Bw'oba wasubwa ku Sunday ewedde nali ne Dr. Canon Ken Chapman Kigozi. Omwami ono yeddira Ffumbe. Mu Uganda amazeemu emyaka 45 ng'akola obuweereza obwa Katonda weewaawo era nga ye yatandikawo oba ngiyite department ey'amannyo wano Mengo. Tutunuulire omulimu gwakola. Dokita yatugamba eddwaliro lino we yalitandikira ery'amannyo department ey'amannyo yali ye ne then Reverend Bugembe nga tanafuuka bishop kati oluvannyuma ne beegattibwako Dr. Mawano. Ya ndowooza kati ali mu private ali mu bye bakita bwannakyewa. Yes. Era naye era akola ku mannyo. Kati Dokita we njagala tutandikire ng'otunnyonnyola. Bwe mumala otandika department yakuleetya okuva ku butebe obubiri bwe mwajja e Germany owaŋŋambye? Entebe esooka yava Germany. Department eno ey'amannyo etandika ekyokkula okuva olwo. Kwegamba twatandika n'entebe emu. N'abalwadde nga bangiko kubanga by that time abasawo tebaali bangi ab'amannyo tebaali bangi abalwadde ne batandika okujja. Naye kati Dokita era kambuuze kubanga kati gwe walimu mu ggwanga ng'olaba. Kati olwo amannyo abantu we gaabalumanga baakolanga bati. Oba bakola ki? Naye wali tomanyi. Nina waliwo mukwano gwange Mwami Musoke John mugenzi yali medical assistant n'ambuulira mukwano gwange nnyo mulokole nanga muzukufu by the way muntu mulungi nnyo n'angamba musawo Ken nze nakuula amannyo mangi nga saakuba empiso n'abagamba kale mugume nagajjamu nga taakubye empiso okusanyiraza. Kitegeeza penya abantu abo yabanga ebasusseeko kubanga bannaye bwe batakubira mpiso ne balijjayo. Oyinza okuba ekifaananyi obulumi bungi nnyo bukkiriza bakukuula nga tebakukubya empiso. Naye nasoma mu kitabo era Albert Cook yennyini eyatandika eddwaliro yali atambuza ebigere n'agenda Toro yali Toro oba side ye Fort Portal ndowooza naye yagamba Toro. Yagendayo ku bigere n'agamba yazuukuka ssaawa nga 9 ekiro nga erinnyo limuluma nnyo n'afuna kendo n'afuna endabirwamu ne yeekuba empiso n'ayeekuula erinnyo bannange kaakati ne tulaba abalwadde bangi tuli batono. Dr. yali tanabeera doctor yali public health dental officer yali akolera Mulago n'akkiriza okujja wano tuyamba. Kakati n'oluvannyuma ne tulaba twetaaga abalala ne tufuna entebe eziva America kitongole ekiyitibwa missionary dentist ne baatuweereza entebe eddwaliro ne baatuwa ebisenge ebirala ne tutandikira okukula mpolampola okugrowinga mpolampola finally ne tufuna entebe oba zaali 5 ndowooza. Naye still nga twetaaga okwongera manpower. Yes, manpower. Si ekyo kyokka Makerere baatandika okusomesa aba dental surgeons 82 and oluvannyuma 87 class esooka ne bagraduatinga oluganda lwange oluwulidde bagraduatinga ne class Dr. James Magara ne Dr. Paul Wamala basooka babiri abagraduating. Class esooka yalina abantu babiri bokka. Ne bajja mu Mengo ne babeera mikwano gyange ne bakola practice mu internship. Kale ebintu ne tulaba twetaaga era okwongera okutraining abantu. By then finally around that time nengenda America okunoonya omukyala. Nosooka n'otuddukako. Nembaddukako. Naye in that time, then Dr. Mawano and then Dr. Francis Ocheng ne bakulira department yaffe.
ne bafuna abagenyi omusawo owa Canada Dr. Brian Carr Harris najja n'agamba equipment eno nkadde mwana badde nga mugireko museum mufune equipment empya n'atuyamba n'abalala ab'Amerika n'abatya bwe twakomawo mu mwaka wa 2000 ne tutandikira okuzimba clinic empya era wali story mpanvu naye nga twatandikirawo okuzimba dental clinic empya omwaka 2005 ne tugulawo department ne tuteekamu dental chair 10 awo ne tubeera ne 10 department ne tugiraba nti at least naye era medical director tulina medical director Dr. Simon Peter Nsingo vision ye ayagala tuzimbire ddala department endala Entebbe nga 2 oba 3 20 oba 30 20 oba 30 true amanyi abantu gabasumbuwa nnyo n'okutendeka aba specialist kale tuli awo twagala era mutuyambeko mutuwagireko kubanga twagala okuzimba clinic empya. Dokita njagala ompiseemu how it feels oli musawo w'amannyo abantu olina obbalaba on time you a family man ate olina omukyalo olina abaana ebintu ebyo bikwasaganya otya? Anyway kiri challenging kubanga kyengezaako okukola faayo nnyo ku family n'okutwala time n'abaana I think kikulu nnyo so buli lunaku ngezaako mpazi luusi nvaayo late ku kliniki nvaayo ng'abuyise naye bwe nkomawo ngezaako okubuuza abaana n'okwogerako nabo mpazi buli mwana ali different. Omwana waffe asooka yayagala nnyo okusoma nange even ng'akuze so ye yalonda ekitabo netutuula nemufumbira caayi netutuula ffenna nenywa caayi netusoma ffenna ekitabo ye kye yalonda kakati naye ye akuze asomera America omuwala waffe eyokubiri mpozi si kusoma ebitabo naye ebirala twogera ngezaako okutaking a time n'abaana n'omukyala even okusinga omukyala era omukyala tutuulaawo ku veranda netunywa caayi netulangira wali netunyumya kubanga kikulu nnyo omwami n'omukyala okutaking a time kutwala obudde babeere together banyumye olunaku lubadde lutya maama omukyala olunaku lubadde lutya nambuuza ate olulwo lubadde lutya kikulu nnyo taking a time. Dokita emboozi yono nno eyina bwetunyumira mu ngeri ey'enjawulo nina ekibuuzo kyenjagala okubuuza ku mirimu gino egy'amannyo wali otuseeko mukuula omuntu erinnyo oba mu kumulongoosa erinnyo n'owulira ennaku olwa pain gy'ayitamu oba olw'amannyo bw'ogalaba munda bwe gafaanana? Oluusi kituluma nnyo kinnuma nnyo kubanga olwaba omuntu oluusi abantu balina ebizibu ekyamazima era abamu balina ebizibu bingi oyinza okusanga omuntu atalina erinnyo wadde limu nga gonna gaweddemu waliwo kisoboka n'owulira bubi okusinga abato. In fact, in some ways, one of them UCU dental school, bo bagenda mu outreach ne basanga abantu abatalina nnyo obuyambi naye nga beetaaga balwadde amannyo n'olaba nti omuntu ng'alina ebituli bingi katugamba omuwala awo emyaka 19 awo amannyo gali bubi kikwatagana bwe twagala ku sukaali byetulya n'okusenya bintu ebyo neweebuuza nange akyali muto naye amannyo gaweddeyo n'owulira kinaaba kitya n'owulira bubi kubanga tuyinza okukola ebintu bingi okuyamba abantu naye nga ebimu sente nyingi nga n'olaba tajja kubisobola
zabe nazo tugenda kuwumulamu katono tudda kale programu nti abantu katundu kaffe kakubiri mu kitundu kino ekyokubiri ne Dr. Kigozi omwana yeddira effumbe. Dokita, tumudde nkubuuza ekibuuzo kino. Abazadde bali confused. Abasinga nze gye ntambulira. Amannyo g'abaana bwe bagakuulamu agasooka agaddako tegamerera ku line agamu ne gasongola kati omulembe gwa blesses lwe twagulabangako mu bantu abakulu naye kati mu baana kyokka teziri cheap za bbeeyi. What is the problem? Well, emirundi mingi just enkula oba heredity amannyo mpozi manene embaawo emba nga ntono awo tolina nnyo kyakukola oluusi nga g'amannya agakula manene mu size naye ng'ekibuno kyo kitono okiraba naye era waliwo ekirala amannyo agasooka ago abazungu ge bayita baby teeth obumu nga gafunye ebituli ne bagakuulamu nga tegannaba okutuuka ku stage y'okuvaamu ekivaamu oluusi amannyo agali permanent agali mabega ne gayingira ne gatandika okutambula mu maaso ne gablockinga amalala amannyo agali permanent amalala agali munda okufuna ekifo kakati amannyo awo n'ebintu ne bitabuka so kikulu amannyo agasooka ago okugakuuma gabeere mu kifo kyago paka kiseera ekituufu. Dokita bw'oyogera bw'otyo waliwo omuntu omu omwana we yagenda n'agwa kati bwe yagwa amannyo ne gakola kala eya red kati nga byagamba kaŋŋende ngakuule naye nga bamugamba galeke go gatuuke bagege ganyeenye gokka. Now I get your point. Okay. Kasita gayinza okusigala newankubadde gakyusa kala gayinza okusigala mpozzi obanga gafunye kyebayita infection awo oluusi olina ogajjamu naye olina galeka mpaka we geekuula gokka in that ageno tegakula kusooka gano. Dokita njagala tugende mu bulamu obw'obuweereza the missionary life. Yes. Obutambuza otya mu Uganda? Munange omanyi oluusi kizibu kwegamba bw'obeera mu kliniki y'amannyo n'olina abalwadde kizibu okutekinga time oluusi okugenda mu missions naye nkikola era nali nkikoze ogenda okola then katugambe ku weekend ogenda nokyalira awantu nobeera mu mission. That's one way, but the second way okubeera missionary just oyogereko abalwadde abantu b'omitinga mu normal life n'obabulira enjiri. Mostly in that way. Sometimes okugenda mu mission oluusi just abantu bwensinkana mu bulamu bwange obwa bulijjo okujjanjaba oluusi abalwadde nga tugenda okukola mbagamba nti sooke tusabeeko Mukama atukulembere kubanga byonna Yesu yagamba awatali nze temuliko kye muyinza okukola. So era tusabe Mukama atuyambeko nga tugenda okukola bwe bityo ogezaako okubeera missionary awo ng'okola emirimu egya bulijjo naye era njagala okugenda okubulira njiri outside nakyo simanyi oba ekibuuzo nedda okizeemu dokita kati njagala nziremu nkubuuze kino ekibuuzo ekya mmwe mu ggwanga lyammwe nga America abantu balabirira batya amannyo bw'okomparinga n'eno ewaffe e Uganda oba nammwe amannyo gabaluma nnyo? Amannyo gabaluma naye mu butuufu I think ennaku zino amannyo especially abaana baatandika okufuna ebituli even okusinga bwe najja kubanga sukaari sweets bintu biri too available. Mu myaka giri gya 8 ebintu tebyaliwo. In fact wali mu Uganda mukwano gwange yagamba awo okufuna sukaari ofukambira nogamba Mukama nkusaba akasukaari naye ennaku zino ogenda mu maduuka busweets byonna weebiri ku sweets biscuits cakes. So I think
these days batandika okufuna ebintu. Now in America, abantu bakozesa nnyo eddagala erimu fluoride era ndowooza basenya banyikira bangi banyikira okusenya era oluusi tebanywa nnyo sukaali tebalya nnyo sukaali ndowooza kubanga statistically tebafuna these days tebafuna bitule nga bwe twali tufuna luli edda katugambe abaana baffe tebalina wadde ekituli kimu tebalina but mainly brushing and eat and diet. Okay. And plus, even to be said, brushing, diet, era nzenda diet ekisingira ddala. Then of course the toothpaste, eddagala ly'amannyo erimu fluoride. Yeah. Okay. Kati mu bino emirimu gy'obwa missionary, abantu abasinga tebabyettanira. Tebakoze ki? Tebabyettanira mainly because bya bwereere bya bwannakyewa tebisasula. Yeah. Muno ebyo byonna biva anyway. Mukama alina okuyita omuntu okukola nga kwegamba nze nalowooza weewaawo singa nali njagala gye ssente ndowooza nandisigadde America naye nalinoonya obulamu obwa purpose significance nalinoonya life of significance naye ndaba mwengere mu kifo ekirala enga wano mu Uganda naye nsanga abantu bali mu bwetaavu by that time tebalina abasawo bangi naye ndaba nyinza okumaking a difference kwegamba naye Mukama alina okukiteeka mu mutima era kimanyi mwekiri bantu bonna baagala that life of significance naye lucy tuli diverted nga tunoonya essanyu ery'ensi nange essanyu ly'ensi nalinoonya naye ndaba tebimatira waliwo ekibulako nenyongera ne Mukama nansaasira nange kale kanyambe omuvubuka ono era twetaaga Mukama ayingire. Okay. Doctor, twakitegeddeko nti ogenda kuwummula. Kituufu, ya. Nkuze munange. Mpozi olina emyaka emeka? 74. Naye nga togifaanana. Well, Mukama simanyi naye naye nazaalibwa 1950 ya. Okay. So twakitegeddeko nti ogenda kuwummula. Okuwummula kwo okutegesa otya era owulira ng'oli mumativu nti wogenda okuwummulira olina boolesa otendese wenjagala tutandikire oluvannyuma lw'okuwummula mu dokita. Yes. Katusooke tuwummulemu. Twogedde wano ni wali nga sinnabategeeza nti Ssaabasajja yasiima ku bantu betu bana abalina amayinja ag'omuwendo y'omu ku bo. Era maaso wajja tubuulira ejjinja lino yalifuna atya bwe baali bamusiima baamugamba ki naye njagala tutandikire wali dokita wetuwummulidde nga nkubuuza nti ogenda kuwummula otya yo weeteeseteesa otya ne department ogiteeseteesa otya? Department seeraliikiridde kubanga waliwo abasawo abakola bulungi seeraliikiridde kakati yanchikirira okubeera head of department yayitibwa Dr. Nivas Ajirimbabazi ye akulembera department Dr. Simon Peter Nsingo akulembera eddwaliro ndoze bali mu mikono emituufu kale seeraliikiridde kati bwe ng'omuntu olwo ogenda kuwummula otya? ekyo kwegamba enkaddi emu n'olowooza nange neebuuza kubanga mmanyidde nnyo okukolera wano mu Uganda kinaaba kitya ku sayiro eyo naye ndowooza kituufu kubanga wano tubeera mu nyumba ey'eddwaliro era babadde bulungi nnyo gye tuli naye ewaffe tetulina ennyumba twagala okugenda tugezaako okufuna kye bayita nandiyise home base tufune home base in America kubanga abaana baffe omu asomerayo already omulala agenda okutandika okusomera ku sayiro eyo America ndowooza kirungi tubeereyo ne home base naye ku lwange manyidde nnyo okukola wano ku balwadde okusomesa kijja kuba big change enjawulo niniino simanyi oba kina bakitya imagining ngozzeeyo kati ng'okeera ku makya
olunaku ogenda duspendinga ng'otya kwegamba naye ekyamazima sigenda now yes ngenda okuretiring okuva mu mulimu guno naye sigenda okuretiringa ku mulimu ogwa enjiri tujja kusigala nga ba staff aba Campus Crusade for Christ mpozi si kukola kumanyo naye ebirala waliwo okuyamba abadusi waliwo okuyamba balina ekitongole kinini balina departments nyingi tekimanyi bulungi kyetugenda kukola naye nga tusuubira okukola si kutuula butuuzi kubanga abasajja ewaffe batandika okutuula butuuzi step esooka ne bagenda bafa kubanga tebalina significance ate sirina proba saagala ebyo twagala okubeera active mukama ng'ayagadde naye nga exactly what sinakakasabo tomanya kakati oba oliawo olunaku lumu nga bakugamba nti Ssaabasajja yasiimye akusiime nafuna ebbaluwa negamba Ssaabasajja Kabaka asiimye okukuwa ejjinja ery'omuwendo neneewuunya nnyo naali sikisuubira saasuubira okubeera Canon era saasuubira okufuna ejjinja neneewuunya nnyo nasanyuka ebiseera bye wali wamusinkanako Ssaabasajja anyway nagenda mu I think 93 nga okumutikira enaggalabi naaliyo naye nga samulaba maaso n'amaaso I think then olumu I'm trying to think sijjukire twamusinkana olumu nga tuli mu birthday Kabaka birthday run omuntu omu nagambye oyagala obuuzaako Ssaabasajja ne batuyita ne tumubuuzaako kubanga mukyalo wange yali yasomesa abaana mu Namirembe Cathedral Sunday School omumu bwe yali kazi omuwala we Catherine Sangalyambogo his daughter yes yasomesa muwala wa Kabaka kakati naye yali mbambi yali very friendly very kind to us natubuuzaako bulungi oluvannyuma nemusinkana ngampa ejjinja so connection yo ne Buganda oba n'abantu ngamba abali close eyo Emmengo yali teriiwo ng'ogyeko ebyo wamusinkana Ssaabasajja mu Kabaka birthday run yali teriiwo era ekiwolozo ekyo simanyi oba yajja oba kyajja kitya naye naawe ejjinja lyakusanga kati obaali balikuwa bagamba bigambo ki olowooza anti nali excited ndowooza sikyukira kye bagamba kubanga bampita you know naye engeri ejjinja ly'omuwendo lyomanyi kye litegeeza eri Obuganda kwegamba saati nali simanyi naye oluvannyuma ne ntegeera nti kiri nga recognition ekintu just okwebaza era ku gundi eyo ewandikiddwako just okusiima kyokoze wano mu Uganda era mu Buganda. Gwe nga Dr. Ken bintu ki by'otuulaawo n'ogamba nti neebaza Katonda olwa bino ebintu byentuuseeko things you've achieved for the life you've been here so far ebintu by'otuuseeko ng'obyebaliza Katonda achievements bingi okulokolebwa ndowooza kyekisooka okufuna omukyala abaana emirimu gino ebyo byonna neebaza nnyo Katonda naye nasanga n'okwebaza Katonda olw'abantu bakozesezza kubanga waliwo mu Luzungu yagamba everything I have done is because of what God and others have done for me era nange Katonda yakola naye abantu bangi banyamba okubeera bamentor baffe bange bangi Bannayuganda n'abalala many people have made this possible so I thank God neebaza Katonda olw'abantu abanyambye mu ngeri ezitali zimu mu ngeri nyingi kusomozebwa ki kw'osinza okusinkana mu buweereza bwo the challenges you faced along the way anyway
okusooka kujja mu Uganda nga simanyiddewo kyatwala time kubanga naali sigendanga bweru wa Uganda. I mean wa America. Never savaayo mu America. Ne nzija wano. Ne nsanga ebintu sibitegeera kyali kizibu. Kyatwala time okumanyira nga oli mu kifo kipya. That was one. But then as time mulimu just okufuna ebyokukozesa. That was a challenge kubanga most of the things twabifuna okuva bweru, entebe, ebyokukozesa, supplies. So just okufuna ebintu ebyetaagibwa okukola mu ddwaliro. That was another one. Okufuna omukyala nze nalwayo. In fact, nali ndowooza bigaanyi. Sijja kufuna. Ngambuze, yeah. You know, just safuna omuntu gwendowooza ono yeye. Finally, nga nkuze. somehow nkuze. In 1997, finally, nempuna omukyala. Yeah, so that one took time. Yeah, that was a big challenge. Kubanga nali nsaba Katonda oba naye omukyala naye nga asaawulira nti yeye. Ng'ate omukyala oyagala weewammwe. No, not exactly. Kubanga twasisinkana wano mu Africa. Yajja era nurse. Era yajja akolera wano mu life ministry era. Nga community health evangelism. Nagenda Hoima bamuyita kakiri mamuwa erinnya Atenyi. Naye mu Buganda bamuyita Nampijja. Kakati najja n'akolera Hoima nesisinkana ninga anti ndowooza nkwata mpola nnyo nebintu nebitambula okumala emyaka 8 oluvannyuma finally netugatibwa munange. Dokita ebyo bikwata mpola kiki wali tomanyi kukwana? Anyway, ndowooza nali simanyi, you know. Oba wali tolina bikwana. Oba nali mutiitizi. Na Mukama n'agamba nti omusajja ono mami tumusasire kale finally nakuyamba nakuwa omukyala. Okay. Dokita obudde bwo obw'eddembe obuspendinga otya? Well, I like njagala okuzanya golf still. Era ndi member wa Uganda Golf Club. Naye nga okufuna kadde mpozi kyekizibu. Golf naye okusoma n'okutuula nenywa chai oba n'omukyala oba nga si ekyo okutuula n'ensaba ebitabo. Njagala nnyo okusoma ebitabo ebitali bimu. Yeah. Ndoze ebyo munnange. Dokita nga tumaliriza show. Njagala otundeko wali mu kamera. Otuwe obubaka bwo obusembayo eri abantu abakulabye mu episodes zino. Ndowooza just okwebaza aba life ministry ab'Emengo hospital babadde bulungi nnyo gyendi mpozi Dr. Albert Cook eyatandika eddwaliro lino yagamba mu luzungu oba akangezeeko mu Luganda okujjanjaba abantu n'okubayamba okuwona ebizibu eby'omubiri kiba kirungi nnyo. Okubulira njiri omuntu nga ennyonta ey'omwoyo nga gumuluma nga emuluma ennyonta emuluma spiritually thirsty okumuwa obulamu amazzi ag'obulamu kirungi naye okugattako abantu ebintu ebyo bibiri okuyamba abantu mu bizibu eby'omubiri nga bulwadde okubabulira njiri okugatta ebyo bibiri tewali ekisinga ekyo okuyamba abantu physically ne spiritually kyekisinga omuntu kyayinza okusuubira. Era mbagala mwenna abawuliriza Yesu akwagala ayagala okuyingira mu bulamu bwo nga tonaba okumuyingiza oyinza okumuyingiza olwaliro. Jjukira nti yagamba nkonkona ku luggi omuntu yenna bw'awulira eddoboozi yange naggula oluggi nja kuyingira gy'ali. Yesu talimba bw'omugulirawo ajja kuyingira. Amiina. Ebigambo bya dokita byebyo. Yesu aliko luggi gula wakonkone ate kkiriza yakozese ekyo kyayagala okole weewaawo. Era tugambye nti okuwa omuntu obujjanjabi obw'omwoyo kikulu nnyo okwo n'olyoka ogattako obw'omubiri. Batugamba nti ekitulemesa ebiseera ebisinga okuwona kubanga spiritually tuba balwadde
emyoyo gyaffe giba mirwadde naye bw'okkiriza omwoyo gwo ne guwona physical healing eyanguwa kati mukwana ebigambo ebyo jjamu ekikyo ekitali kikyo kireke nze Ssanyu Robina Mweruka tutambudde ne Dr. Canon Chapman Mwesigwa Kigozi. Programs zonna zosubiddwa ebitundu byonna bisange ku YouTube. Katonda abankuumire mubeere bulungi mweraba.